Let him quiet. Your direction in get there like that. Can they tell me to blow with her? When? And she cannot put she cannot learn. She not even a sign. Okay? Can't come away. What's the doctor? You better? Then I went up there. Kitegeeza neeyongeddeko nnyo obumanyirivu nina bungi ekitenkani kitiyo nadde nakyesoose Operation Wellness. Oh, hey, banna tetondaga. Oh yes. Hey. Okategedde. Abali eno tulina bye tukkiriziganya kati mwe mba mukola. Nze siriwo. Ekyangu tukole bwe nekigwako. Sawa. Ogenda looking already? Kantukenda okinge kano.
Ate bino byonna omuntu bw'obeera ne funding kati si bwona waliwo enzigi nga Saalongo alina waakwata bukwasi wano bwati n'akanyigaane keggala. Gana omala kimukwasa ganda wa kakati omukolo gwe tuliko essaawa eno gwa Saalongo ennene bategena tambula wenjagalira awo oba mpanike waggulu awalyoke waba nga atuukayo situlamu wano oba watannanywera wano wakasuka dda kinetagisa okufuna battery baadde bagigize naye ekyasobola kati emmotoka bagenzi balowooza genda kulya kyekyokka kati neetaaga magalo ziri mu mmotoka. Esaawa yakuteekamu okute oba bateekamu kati oba bateekamu gabeji ali ro gabeji okuva Kasasiro we makumi abiri okuteekamu buli lwoteekamu n'oteekamu bingi mota oba ogikooya. This is a solar system meaning yo tebeerako ki eri kumaanyi ga njuba era neepaakinga ako twagapaakinga wano so kati obujji buno bwombi bulina okuba locked up kinasije kyabudde so kyembadde njogerako wali ensonga nkulu machine eno teyina government sponsor teyina any funding from anywhere apart from amagoba bowels gekola nga Bowel Center for Excellence. Now bino bye tukola bwe biti bye bintu ebyandibadde nga tulete gundi ebintu ebyandibadde nga byonna biri more perfect n'omanya nti ekintu ky'okoze kinyirira kifaanana bulungi all these batteries kuba kati tukimanyi nti this is a very small battery 50 system operating kati eno system njagala nnyo neogyetegereza. This is a very small system. A battery is about 45 and this solar is also I think about
30 20 wattage naye esobola okubaako kyekola kikyengezaako okulaga nti singa tuba ne battery ngeri 10 we are having oyogera ku maanyi kati omwezi omujja tulina summit ekwatagana n'ebintu bya energy efficiency kati bweneeba mu bimu ku bye twagala machines zino tuzibalire amaanyi gaazo ne technology owaayo nga kati wano tolaba bino biwaya tuba ne board abaana gye bali already abali mu technology betwagala babeere nga baimprovinga so that tuba situtunuulira kino doctor nakino alina kiya no an innovator gwoteekawo kati noyita abalala bagenda nga nobagamba kati mwongere wano you employ them and tusinga ku employing abavubuka ku kino sana tukwateko obojitya etegeeza Dr. kyotegeeza nti oyagala otuuka ekiseera nga system ene eyambadde yonna nga omuntu anyiga bunyizi peesa nga waliwo bw'ola bali ne peesa naye kati nga oyagala kituuka ekiseera nga omuntu alina peesa lyanyigako ekintu nekyoperatinga n'anyiga nekyoperatinga naye nga tebiri omuntu operatinga bwoperating nga bakireeta nga kituuse ku ssaawa kibikiddwa bulungi kati nga gwolinda manyuwawo nga kiwedde kwata gyosinga okunyweza endowooza gikwate bwoti tejja kwokya ate era negwena okwokya newenakwokya tejja kujja nnyo kikwatireko bwoti sijikukwatirako kakati tulabe ku process eyo wano so kati okusobola okulaba manyi bwoyo bwakola ki bwavaamu naye you are going to yes tukyali ku Dr. Bowles Organic Hub Today what's all they have to be 10 no 20 to 40 to 50 okay waliwo ekyasooka kitwala twaliko wano ne tulabako ekyuma naye ekyuma ekyo kyawukanamuko ku kino okusinziira kyetwala omulundi guli kyaliko omukono ogunyoola ekyaliko omukono ogunyoola kati kyanjawulo ekiri ku kino ne ku kiri era ekirala kirimu akifeezinga out totale nti kati abantu balina kwaniriza kino kiri nga bwolaba singa kakati tulina abateekamu kakati ate singa abo abateekamu nti singa tuba tulina bali bateekamu ate tufune n'abalala bo nga ate banyoola twagenda tukizuula nti kiba baba bakozesa amaanyi kawo kino kya bbeeyiko kuba kirina
So tulina EV system. Kati EV system eyo ya bay, then batteries kati olaba zetuba tukozesa ne solar panels ziba zina kuba zamaanyi. In that musobola tip forward. Oba osobola ogikolera kweno machine yinza ogikola mu just round stand ngomaliza okufunamu naye ebigimusabye bwebanga bibisi biba bizitowa naye kati obwangu bw'abantu abakola buba buyamba nnyo naye twayagala kutegeka nga gasola n'emipiira lwaki muva from one site mudda ku site endala ne musigala nga kyemukola kikyasobola okumuwa. Dokita kiba kitegeeza nti omuntu alina options bbiri asobola okufuna ekyomukono oba asobola okufuna kino. Exactly. Ate era waliwo kye tuyita community byebiri ebiwali tugenda kuyaba mu garage tugenda kukitwala kati kino kiba kigenda ku landfill oba kutala so kati wetumala okuteekamu mota erina ate nabiri biba so omuntu abeera ku operation okuba careful so that so kiba kivuddemu. so osobola okulaba nti of course bwoba ono kati gwe tusooka okufuna kati ono gwe tufuna ono aba ali mu soul gundi charcoal dust mulabye so kakati tusiivinga ne mashini endala naye kati nakwata eri wano ekigambo kyokozeseza kya luzungu nnyo koze game kusiivinga then okukyanguyiriza ekitegeeza bw'omala okujja wano ate ono gw'omala okujjamu alina era ewalala omugaso omulala oba kakati ono noono waali kakati tuba twetaaze okukola so anyway nze ngezezaako okulaga kati ekisookera ddala dokita wano nga bw'ali aba asobola okukolera ddala nga maniwa era bw'ava wano wemaliza omusengejja bwe nti nga sigenze ku process eddako aba asobola okukolera ddala ewatali buzibu bwonna tewali buzibu kubanga era ono situlina kyetwongeramu tumujja wano otumala okumuteeka mu mashini eddako just ejjako kuba ono charcoal dust ono tumweta charcoal dust katumwite tumwetaaga tokola amanda gali wali era mukyala ali awo yakwasaganya tuteke mu kifaananyi bw'omali ono ate alinako ekintu ekirala ekisobola okuvaamu amanda kati ojjamu liri nga yiye black soil ne organic manure then ate nojjaku amanda oba kakati mumalamu ku muntu ate oyo bagiramuko n'ebikoola kati tugenda kujjamu okugira akaveera ako kati omanyi wagotokuga kati ekirala dokita wano wennyini ogambye nti nno omukuŋŋunta emirundi ebiri oba bw'atuuka wano ate era addamu n'akuŋŋuntibwa then bwe mba nga simututte eri asigala akola kyeki era asobola
wano nga bwali omujjawo omumixing amazzi nobamirira kati waliwo ekyenjawulo kyeyinza okufuna singa aba agenze ku mutendera oguddako wali oba ofunye ngaali kyanjawulo kye kibeerawo ngaomutadde ku kati wano gano amanda gaba gakuliira ekifo gaba gakuliira ekifo ngeri bweti oyinza okwesanga ngaolina olina kikono so bamala okuba notwalako nooliwako ekitegeeza omuntu alina okukimanya nti wano afuna ebintu bibiri osobola okufuna maniwa ate n'okufuna n'ebikola amanda era ekitegeeza ne process y'amanda naye tubagiyinzamu kuba era olyajaga ate amanda agakola ntya then ezigwa tujja so kakati tugenda ku process eyokubiri ababaddewo nga tuli ku bakola buloka ebuloka animanya nga ziva mu bibeera naye kati bo basinga kukozesa mu bucupa ne kati teketwagala engeri y'enkula ya plastic ali hadumuko kati ffe kyetwagala ate ffe twagala kugira bubeera kati kati kyetuba twetaaga ebibeera bino mu bungi bwabyo bino ebisigalawo nga ebigalira mu maze okukunguza kati mwojja ebibeera kati bwojjamu ebibeera obeera osobola esegeza mu process eno tolina kyofiirwa nebyandibadde ngaebisigalira netulawo ebisigalira ateeka okubino nga bino byebisigaddewo ng'omaze okukungunta okugyamu ebigimusa era ebyo tuba nabyo nga bingi kakati byebintu byetwagala nabyo kati okuzuulira solution era solution gyetwazudde nti ebyo byennyini kati olubijjaawo situkyetaaga nakugamba nti mwe tugenda kumala byandikako kubanga bijja kuba bingi nga tolina musana bivaawo bidda mu kyemba eyo tutoola ku manda ge tuba tukoze tuyina ne biogas naye tumukola nakuba mu uganda tumukola yerekate kiwagiwo ekyemba eriyo kati ne tulaba nti tubugumya ebiveera ebyo paka bwe bikola ki bwe bisaanuuka bimala okusaanuuka tubitwala mu section eddako ne tuteeka mu mashini n'emikisinga yokatujjamu flavor nga zetwalabye nga tuliwa ekitegeeza dokita peve eyo ddala ebeerera ddala nga peve era mukama wange ogenda giraba mu kifaananyi naye nga ne kuba kati wano situziinaawo twamaze okuzidda naye nga tuziina ate ekirungi era abantu kati bazimanyi obujjo bunawo kati tugenda tweyongera obukyusa tukyayagala buggule bwe butyo twagala buggulirenga munda ng'okasikayo busibu oti ne kagenda kuba kati bwe kaba bwe kati mashini eno omulala ayinza okujja n'akwata wano kano ne kagenda wali ku maanyi geeyina naye kamenya okay then n'abateekamu tulowooza okukola konveya eri kumpi wano nga yes wali tuba obujju buno bwe buggalawo neeteekako oba n'ogiteekako olugjamu oli yaba afiiringa bufiirinzi konveya eri ng'ereeta ng'eyiwamu so that singa kasasira alinga kati eri yo konveya mugyongeza buwongeza mukaana kwongerako ng'oli ateekako ng'eyambuka ng'ejjanga bweyiwamu like that
kati mwe muba mumanya nti yo yennyini twagala ebeere ku automatic put switch nti bwereeta bweba eyiwamu ekolera ku timer eba erina okuba nga ateekamu oba olina okubateekako ekitiyo oteekako ekitiyo negenda eteekako ekitiyo kati yejja kumanya nti kati eno weight yeeyo ebitiyo biri 20 tukikola mu timing abamanyi physics eyo kiba tukikola nesirika bwesirika nozaako obugi. Doctor, talk about operation. Engeri ekintu kino gye operating bwa omuntu ayinza okuba nga abadde akulaba ng'ate ye akyetaaza ayinza okulaba ng'emirimu oba gibadde mingi alaba wadde wadde no kakati talk about operation. Era kyekyo kye mbadde nsinga okwogera nti operation eno tuli mu kukola more technology to improve here. What happens is eri tuba twetaagayo omuntu omu ba babiri nawa n'omuntu omu ono omuntu gwe tulina okutendeka polarite sola yali atya tuba tulina okubeerawo n'obutaala obuceeki nga n'amanya nti tugenda kukola kino tugenda kukola entuumu za loole 10 mashini eneetoloola tons mmeka ewummule. So we have all that in operation. Ensonga lwaki twetaaga dashboard egenda okubeerawo. So first of all yali technology eyokulaba yeetoloola nga kino weekiri kino nekisobola okuba nti sikamuli nga mulimu manyuwa oba kasasiro yo gwolaba aba azitowa era singa tugamba nti tujjeyo wali ebitiyo 20 tubiteeke wano ebansawo plus meaning kisobola okwetolooza 100 kilos nakali machine oba entonoko kweno oba eno kati kiki ekiddako guli ne gufuuka mulimu. Whenever we are doing this nga tujjamu obuveera tuba tukola kye bayita solid waste management ng'ate waliwo sente zisasulwa okukola ekyo. Kati bino ebibiina biba bigenda mu bitongole ne biragayo nti ffe ekyo kye tukola. Kati ababadde nga babuuza nti ekiveera kiri kitya kakati ffe ekyo kye tukola ne tukuŋŋaanya ekiveera nekyo ne tukikola ki ne tukikolamu either plastic oli omugumu ne bagenda musaanuusa ne bakola mu bricks oba ne bricks zennyini ne bazikola okitegedde. Kati maniwa bo bennyini bafuna orders manya ffe nga Bowels tufuna orders eza organic ala n'abavubuka n'abakadde nga basobola okulima ebintu ebiri organic nga bye twalambuddeko ene mugenda okulaba ne babeera nga babitwala nga tubeera order. Kati ffe nga aba doctors ne ba doctors bafa bakulu Professor Mutima Cancer Institute n'abalala ne batuuka okukimanya nti ne batuuka okubeera nga tuli ku level nti bw'obanga oyagala ekintu nga kiri purely organic farmer gundi akiina association gundi ekiina kati bo bali ng'abakafejabazi ne bakola dishes zaabwe nga ziri in reference to balwadde baabwe. Kati ekyo kyetukola kyetukwasaganya nti bali nabo be bajja ne bamanya nti machines zino tuziyiya kitegeeza organic manure tuba naye ate tosobola kuŋŋa nti agenda tuggwako kubanga kasasiro ali ongoing. Kati awo tuba kale tuyanze ndoza the organic bit tujja gifuna kuba twaba tugifunyeeko watawo tujja genda olunakola tuyanza nnyo doctor. Thank you so much. Obagwe wafunyeeko ko omukisa oba mwafunyeeko omukisa ogukifuna eyo oba namwe mukyali mu pipeline kale buuzaako ku mulabi then omunyonyoleko. Tweyanza nnyo tweyanzege ffe ng'aba Bowels ng'abakyala nga bw'otulaba mu associations ez'enjawulo we are majorly in waste management. Ffe abakyala ffe tusookerwako okumanaginga kasasiro okuva mu kiyungu tumusootinga obuveera tubukuŋŋaanya bumanyi okuddamu okuma ekyoto esanja saaniiko ffe we twakulira edda nze ndi wadda jjajja ng'atugamba nti essaaniko liddayo mu lusuku ne ligimusa era eyo gye tulitwala okitegedde buli kimu twamanyanga wetukola ki wetukiteeka byalinga byanjawulo n'esi bwe kiri kati ebicupacupa nabo mwabikuŋŋaanyizanga wanjawulo kati n'olw'ensonga eyo twatuuka okulaba nga kasasiro ataalimu amakulu
So in our associations, we are we have a tagline, a government, we are turning West into wealth. Exactly. Kati fe tukunganya kasasiro tumusortinga differently, as I have told you. Twawula obuvera separately. Ne twawula no kasasiro omulala ono webikola saniko what not byonna ebyo ebijja. Kakati ebyo ebijja tubikunganya ne tubyanika ne bikala. Fe tulina locally. Omanyi technology starts with the local person. Exactly. Or innovation and creativity atandikirako ono omuntu mwemu asookera ddala mwe muli bayivu abayivu tebamanyi bino ffe bye tukola kakati ffe tusima ekinnya kyaffe kiri wali olaba katula wali awaliwo ekinnya tukiyita carbonizer tuddira kasasiro waffe nga akaze ne tumuteeka mu kinnya omwo ne tumukumako omuliro ne tubikkako abeera omwo nga ajja naye nga taleeta muka bwajja n'abeera bulaka nga sivu kati ne tumugjayo ne tumutabula ne clay ne tumutabula ne molas ne tukola briquettes. Tulina different types of briquettes from West. We have eco brick balls, ezo tuzizinga n'engalo zaffe locally. We have the pellets. Tulina PVC pipes zaffe tuyisa mu pellets ezo. Ne ka shapinga either in form ya pellet endala ziri mu shape ya round tuziyita honeycombs gaononeka buli kimu kirina omugaso. And then we saw that obuveera obwo ne tubukunganya ne tubuteeka separately. Kubanga abaana baffe balina okumanya nti tuddamu ne tubutinga obuveera n'obucupa bugenda kola eri peva eŋŋumu eyaddala etamanyi zino emotoka ne bwegiyitako esigala ekyali ŋŋumu okitegeera. So mu kyo mulimu okunoonya emirimu, mulimu energy efficiency, there is income generation. Exactly. So our homes obwavu bate bukyaliwo ze tuspendinga ku manda tubate tukyazispendinga ate n'amanda tunoonya okulaba nga tukendeza okutema emiti ffe bino ebikoola bye mulaba bye tukolamu amanda ge tufumbisa okitegedde kati buli kimu mu kasasiro zaabu kind of value addition. So government yaffe yandibadde sensitizing abantu the citizens how to manage garbage right from our homes. Okitegedde ng'omuntu atula butuuzi mu taxi n'amansa akacupa akateeke mu nsawo yakupaka lwana akatuusa ewaka kubanga kalina waaka. Okitegedde kubanga kalina waaka naye olw'okubanga tamanyi nti akaveera kalimu waaka amala gakasuula. Okitegedde nti yaffe singa eteeka amaanyi okusensitizinga abantu nti banaye bye musuula waaka alimu essente mukakunganye nkusasule tojja kuddamu kulaba kasasiro anywhere. All right. Okay, thank you so much. Oba byonna bimazeeyo kumpi yonna bazaako tubalamusizza bannange mwebale kujja tweyanza dokita olwa tekinologi ono gwatuleetedde ekintu kye tulina wano mu Uganda tekinologi kubanga bw'oba nga okola lokale kimenya nnyo naye batuleetera tekinologi ng'ono kituyambako okukola ebintu mangu ate mu bungi kubanga nze amwe food scientist siri nze mbeera mu so bwe tukozesa ono maniwa kubanga kye twagala okugoba ye pesticide residues mu katale kakati so tulina kukozesa ono maniwa okulaba nga ebintu bigimuka nga tubifuuyidde ne tusobola okwavoidinga gundi zino pesticide residues ezireeta bino ebirwadde nga kansa oba tugatwalidde eddagala ova mu byetu naye kati bwe tukozesa ono maniwa kitegeeza tugenda kufuuyira kuba ebintu bigenda kugimuka nga si bifuuyire kati ekyo kye twagala okumanyisa nti ono kasasiro zaabu singa tujjamu oyo maniwa ne tumukozesa so ebeera chain maniwa ono ne tumukozesa ne tumute then we tumukozesa ebintu ne bigimuka ne tubirya nga si bifuuyire so kitegeeza naffe tugenda kubeera abalamu kasasiro atugasa kaga chain netambula ebintu byaffe ne bigimuka ate naffe ne tubirya ate ne tubeera abalamu bulungi kyekyo kye njyagadde okwogera. Bamami mutubuuzeeko nammwe tweyanziza nnyo tweyanzeege bannabbawerozi tuli basanyufu nnyo kati omutindo gwe tugenda okulinnyisa Uganda gwa njawulo nga tugoba okutema emiti okwonoona obutonde bw'ensi kati ffe twagala kuzimba buzimbe tugende mu maaso. Tuyanza bannaye amanya gange nze Ted Nantongo ndi memba wa Mbawe era tuli basanyufu. Nange sijja kwawukana n'abateesa bavudde waggulu ebisinga byogeddwa nange ndi musanyufu olw'ensonga eno nange ndi memba Mbawe.
amanya ganze na matovu Aneti nsanyuse nnyo okwala wano olunaku lwa leero gyotulambulako biki bye tukola mwebale nnyo mwebalire ddala kale tweyanza Bowels Organic Hub bingi bikyajja sijja kubanga tulinako kintu kyonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much.